Akati omukyalo no yeddirange era nga muzzukulu wa Kasujja e Busujja era nga ayagala kumanya kirooto kye kino. Ekirooto kye kino abuuziza nti kitegeeza ki okubeera ng'oli mu nnyanja wakati naye ng'olaba goonya zikwetoolodde, goonya ezo nga nkadde nnyo nga zadda goonya nga nkadde naye nga mulimu n'obuto naye ng'ate tezikolako bulabe era tezikuluma. Abuuza kitegeeza ki? Kubanga obubaka bwagambye nti nga yeetoolodde goonya mu nnyanja wakati goonya nga nkadde nnyo, okitegedde? Naye abuuza kitegeeza ki? Ekirala era n'abuuza nti kitegeeza ki okuloota nga oli wakati mu misota naye nga tegikuluma, nga emisota gikwetoolodde wenna oli makkati gaagyo naye nga mingi nnyo. Kale mukyalo ono wangeye, mukyalo ono muzzukulu wa Kasujja e Busujja era nga mubengeye engeye Kabaka yagikkiramu nnyo nga bw'okiwulira. Era abengeye abasinga obungi babeera abamu bagaggawala, abamu tebagaggawala naye ng'ate era n'ababeera tebagaggawadde babeera babojjerera. Tegedde abengeye bano balina emize, abasinga babeera benzi tegedde abakazi b'engeye baba benzi, okitegedde? N'abaami baba benzi nnyo naye nga batera okubojjerera obusente. Abamu bagaggawala, abamu babeera bwe batyo, abamu babeera n'essente ntonotono. Ate n'omwavu ennyo era naye abeera tabulirirwa nnyo olw'ensonga nti mu kika ky'engeye singa Kabaka bulamu yali yeddira ebika twandibadde tugamba nti ekika kye ekikulu kyangeeye, kubanga mu ngeye yakkiramu nnyo mu mannya mangi nnyo mu ngeri gy'abonyaabonyaamu ensi bw'abanga abanja. Ekitundutundu ekya Ssebunya bwa musota tebusaalimbibwamu mbwa, kye kitundutundu eky'obukambwe ekikulaga obwa kitaka kya Nawansi mu kitundutundu eky'ettaka. Ssebunya bwa musota tebusaalimbibwamu mbwa, teri agenda mu ttaka nadda, etagendwa dda oba etagendwa dda, ewagendebwa n'otadda, teri agendayo nadda. Ssebunya bwa musota tebusaalimbibwamu mbwa, tasaaga bw'omulumba mu Bwakabaka bw'omugwako okitegedde? Ssebunya bwa musota kye kitundutundu ekya Ssenkaaba, okitegedde? Ssebunya bwa musota kakati ajja n'abeera erinnya ly'abangeye erya Ssebunya, ne tujja tuba n'erinnya erya Kibirige. Erinnya lya Kibirige, bulolota Kibirige ng'oli mu lubaale, kitundutundu kiba kyakweriggana nsonga ziba sinnyanga, oba ogenda kusimbayo n'ekitoko, oba ogenda kulwana nnyo okulabika nti otuukiriza ensonga nga bonoga nti tugenda kwekwata ebigone gundi oba ekigovumbya. Kye kitundutundu eky'erinnya erya Kibirige. Tulina ekitundutundu kya Nanfuka, ekitundu kya Nanfuka oba Ssenfuka kye kitundutundu mwe yakkira. Ekitundu ekyo kibonyaabonya nnyo abakyala ekya Mama Nanfuka, kibonyaabonya nnyo abakyala. Abamu babeera bakalu, abamu bwe babeera n'ekitundu ky'amazzi gabeera mayitirivu nnyo, abasajja nga babeetamwa. Omanyi abakyala abamu bagaagala naye ate tebalina pulaani ku kintu ekyo. Bwe gayitirira abasajja baba bakwetamwa, teri musajja anywerera naawe ng'emifaliso omukera kujaanika, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Olina okuba n'ekintu nga kya kigero medium, so si kukiteeka ku higher level. Higher ky'ekintu ekisukkiridde. Oba obugambo obwo obw'Oluzungu, akagambo nako nawulira jjo gundi ono nga yakoogera, nze sibimanyi kubanga twabeeranga mu kibiina, nze oluusi nasanga ng'omusomesa afuluma, oluusi twaddanga eri mu miyembe bwe bityo, twabanga baddalu nnyo. Kale n'ebigambo ebimu by'Oluzungu saabimanya, katagambako higher level ogwe nawulira akoogera nange ne nkakwata nnyo. Ate ekintu bw'okiwanika ennyo ku higher level, waliwo ate bekitama, waliwo bekitama, tosobola kubeera awo nga buli budde ate obeera ng'abaana abafukka weewanika emifaliso wabweru biki. Kale gwali mu mbeera eyo esukkiridde, tujagala naye erina okubeera ng'eri mu medium. Kakati Mama Nanfuka abo abaluma nnyo mu ngeri y'okuyitiriza ebintu ebyo, ate n'engeri y'okubeera abatagenda mugga. Era Mama Nanfuka y'oyo, era n'obwa Ssenfuka bwebwo. Kati eryo erinnya ly'abangeye. Ne tujja tuba n'erinnya erya Nakakande. Erinnya lya Nakakande mu kitundutundu ekyo oba Kakande, kitundutundu kya ku ttale kya jjajjaffe Ddungu, okitegedde? Omukyala waba takkaatirizza nsonga ezo ensi emulema,
ensonga ezo ensi emulema. Omusajja waba tabuuliriddwa nga tatuuziddwa ku ttale erikojjaawe ensi emulema. Senga waba takutuuziza bulungi mu kitundu ekya Nakakande ne Kakande ensi ekulema. Akakande ebyama ebitudde mu Kakande ewa Nakakande okitegedde. Akati ne tujja ne tuba n'erinnya erya Jingo ne Najingo. Jingo mwe muva ennyingo za Kabaka. Kabaka nnyingo. Kabaka nga bono gamba nti Madaala myaliriro okutegeera Kabaka oyina gena ng'oyungirira ennyingo ku nnyingo. Ennyingo gy'obuuka Kabaka tatereera. Ennyingo zonna bw'ogenda oziyungayunga bye bitundu ebikola Kabaka ne bimujjuza. Kabaka n'atuula ng'ateredde mu bulamuzi bwe obwa Ssewamala. Okitegedde kye kitundu kya Jingo ne Jingo ne Najingo. Tulina ekitundu kya Nalukenge. Ekitundu kya Nalukenge Kabaka yakkiramu mu Bwalukenge ne Nalukenge. Mu Bwalukenge wakati mu kubeera nti omuntu olina okuba akengera ewala, alabira ebintu ewala, oba omuntu omwekengeze. Omulubale olina okuba nga omuntu oli okenga nnyo ate olina okuba nga oli mwekengeze. Mulubale bw'otegendereza ensonga za lubale zikulema ate lubale akulema okukuuma. Si buli muntu gw'olabye nti mukwano gwo, si buli muntu gw'olabye nti akwagaliza ekyo. Olina okuba nga weekengera nnyo ate nga weekengera mu magezi, ate olina okuba nga okengera wala, kwe kulengera ewala. Tulina ekitundu kye tuyita ekya Nakkubulwa. Okitegedde? Nakkubulwa, erinnya erya Nakkubulwa kye kitundutundu mu kika ky'Abengeye mw'otambulira ng'onoonya ennyo ensonga z'omuzimu gwa jjajjaawo naye nga zaakubula. Tulina ekitundutundu eky'erinnya erya Naggayi, kye kitundutundu mwe Kabaka muyakkira oba Seggayi muyakkira okubeera nti tunyoomebwa mu kugayirira ensonga. Okugayirira ensonga kitamu n'emirundi ebiri mu kwegayirira n'okukugaya. Okitegedde omuntu bw'atandika okutambuza ensonga asooka n'abonamu n'emyezi ng'ena nga abakulu bamupima bagamba nti ne bakitabwe bwe baali, bajjajjabwe bwe baali tetumala gamuwa byaffe, nga bamugaya baga kitaawe nga yalemererwa, jjajjawe nga yalemererwa, senga we yagezaako ku nsonga zino zaamulema, noono bw'ajja okuba kitundu kibeera basooka kukugaya. Naye bw'obalaga obunyiikivu ne baga nti mwattu gwe twali tugaya. Okitegedde nga okwegayirira kususse, wegayirira nnyo, waayo omutima gwo weewaddeyo, kola buli kimu, buli nsonga zonna. Okitegedde tulina ekitundu ekya Kawooya. Ekitundu ekya Kawooya kye kitundutundu erinnya eritudde mu bw'emirembe, mu bw'eddembe. Kawooya, Nakawooya. Kitegedde era omuntu bw'otuuma omwana we erinnya Nakawooya, erinnya eryo Nakawooya limuyambako nnyo ne bw'aba yalondebwa lubaale. Empewo zibaawo zimulera nnyo era buli lwafukamira erinnya lino ly'aba atuddemu erya Kawooya limuyambako nnyo emirundi kumpi 95 ku buli 100%. Okitegedde Kawooya mweyasinziira okubeera nti ensi emuwooyawooya oba afuna bamuwooyawooya okukakkanya ku busungu. Naye ebiseera ebyo yali atulya nnyo, yali atusomba nnyo, obusungu bwali bususse nga tasonyiwa tasaasira. Kale mu kika ky'Abengeye mwe mwava ekitundutundu ky'okumuwooyawooya, era Abengeye be beetisse kumpi ebika byonna mu katuntundu ka Kabaka Bulamu, kubanga mwe mwasinziira akatuntundu k'okuwooyawooya Kabaka Bulamu. Tulina ekitundu ekya Kasule. Ekitundu ekya Kasule Kabaka agamba nti ye okumumanya olina kumusulira busulizi. Okitegedde era omuntu singa olota Kasule n'olota Kasule ng'oli mu nsonga za lubaale oba toddaka, era bakugamba nti ebyange byakunsulira, olina kunsulira, olina kuntera lubirizi wansi, olina kusula ku mpaama, olina kubeerawo, ebyange okubimanya, ebyange essomero, ebyange bubaka. So obubaka n'essomero tolina kubeera ng'osinzira waka. Kyekitundu kya Kasule. Ekitundu ky'Abengeye kitundu ekyamannya kumpi gonna Kabaka nga yagakkiramu. Tulina ekitundu kya Kasujja. Kitegedde kyekitundu kya Kasujja. Omulubaale yenna agenda okumanya nti ndiko lubaale okuva mu lubuto lwa nnyina. Omwana nga yalondebwa lubaale, maama we aba taggwebwako musujja. Okitegedde omusujja, omuntu ng'alwala nnyo omusujja buli budde, kyekitundu bw'oba muzadde ng'olina omwana nga emisujja tegimuggwako, waliwo okulwala okw'etteeka ti abantu balwala bulijjo ne bagenda mu malwaliro. Naye ate waliwo omwana nga ku kyalo omwana wo taggwebwako misujja buli budde omwana yalwadde, omwana ayokya, omwana omusujja gumulinnye ku bwongo, tumutute mu ddwaliro biki, nogenda ne bamujjanya bamutekamu sene nnyo n'okomayo waka.
ere enchantu mwana omusujja yasuzaayo kyabiki katumutegeka ekiwero omusujja ogwo waliwo omusujja gwa lubaale omusujja gwa lubaale ne bwogenda mu ddwaliro bagulaba malaria bamulaba okitegedde obadde okimanyi nti obulwadde bwonna buva ku kusuula nnono era obadde okimanyi nti obulwadde bwonna bwonna obuzungu obusinga obungi buva ku kusuula nnono obadde okimanyi nti omuntu yeewaddeyo n'asamira taddamu kulwala era taddamu kumanya nnyo mpiso taddamu kumanya nnyo gaweke obadde okimanyi nti ennyumba lubaale gy'abanja teggwamu baana bakuba mpiso na gaweke era tebaggwa mu malwaliro era buli ssente ze bakola zibeera ziggwera mu malwaliro era obadde okimanyi nti buli lwogenda mu ddwaliro olubaale ng'akubanja ng'oli mulwadde bwe bakebera obulwadde babulaba obadde okimanyi nti bw'otereeza empewo okugenda mu ddwaliro kuba kitono kumpi mu mwaka olwalamu emirundi 2 obadde okimanyi nti lubaale oluvannyuma lw'okunyiiga amazzi yagateekamu obutwa enzizi emigga emyala ennyanja mutego buli wolaba amazzi mutego eri abo babanja bw'ogenda n'osenako n'onywako kimanyi nti olwala ofuna malaria ofuna typhoid okitegedde era bw'ogenda mu ddwaliro bamulaba obulwadde ne bufuuka buzungu ate bw'onooga eddagala egganda tebuwona kubanga lubaale kyateze aba akiteze ng'olina kwetambulira kwezuula okimanyi nti amazzi gonna bagateekamu obutwa abantu nga bayinaayina abantu beeyagalira mu nsi ate nga tebategedde bwakabaka bugiriko okimanyi nti amazzi gonna gateekebwamu obutwa gateekebwamu obuwuka era singa ensi yali ku nnono singa abantu banywa amazzi amabisi ng'edda olwali mu ddwaliro bakuutira obutanywa mazzi mabisi buli mazzi gonywa gafumbe ojja kulwala typhoid ojja kulwala omusujja gwa malaria ojja kulwala enkaka lwaki bw'osamira amazzi g'osanga gonywa abantu tebategeera abantu tebalaba kintu kitono nnyo okutuula mu nsi ne weerowoozaako n'olowooza kooliri nonga naye ekituufu kyeki lwaki bw'otandika okusamira jjajja bw'ajja ku muntu akusaba busabi mazzi gali mu nsumbi ensumbi tebikkibwako oluusi embuga erimu ensiri jjajja bw'ajja ku muntu akugamba nti amazzi gaffe tebagafumba otegeera wali otuddekaawo n'okirowoozaako bw'ofumba amazzi n'ogateeka mu nsumbi z'abakulu baganywa kati nno munnasayansi watasobolera kumanya byampewo tasobolera munnasayansi abiwakanya okitegedde bannasayansi bawakanyiza ddala ebintu by'empewo naye ng'ate bituufu omuntu atasamidde oyinza okunywa amazzi amabisi era w'oganywerako ddwaliro malaria ensiri zaakulumye ate biki obadde okimanyi nti abalubaale abasinga empewo tezibakkiriza kusula mu katimba ka nsiri abamu era nga bw'akasula mwaziira asula afa kyokka ate abalubaale abamu babusulamu okitegedde kuba mulimu lubaale ateeronda naye ate mulimu lubaale agaana ebyekizungu okitegedde lubaale n'osanga omuntu ng'aliko empewo n'asula mu katimba n'abuyaana n'aziira n'abulwa emirembe era okukakkana ng'akajjeeko ensiri ne zisula nga zimuluma kyokka nga talwala kyokka ate gwe lubaale gwabanye ensiri zikuluma nnya ne wayitawo ennaku 3 n'ogenda mu ddwaliro malaria biki ne bakkuutira gula akatimba biki toddamu kunywa mazzi mabisi empewo amazzi gaazo genda ku luzzi genda ku nnyanja kima amazzi leeta oteeke mu nsuwa wa abazzukulu banywe okitegedde kakati ki ekyaleeta endwadde ki ekyaleeta amalwaliro okubeera nga gajjudde obadde okimanyi okirowoozaako obulwadde bwa mukenenya abantu bangi nnyo bakunkumusa era obulwadde butambulira mu bantu era bakugamba nti obulwadde buli mu bantu wegendereze toyendeguza toyagala ononooli mumale kwekebeza naye okimanyi nti abateekebeza bangi ate okimanyi nti abafa bangi era okimanyi nti omuntu okwegatta n'omukazi bandimaze kwekebeza mu kyuma naye ggwe bantu bameka boosanga beeyagala nga bamaze kwekebeza naye mu kyo obadde okimanyi nti obulwadde obwo bwaleetebwa obutalabika oluvannyuma lw'abantu okusobya ennyo mu nsi gamba ng'okwendeguza okwagala ononooli n'okuddira ebyamu okubyanika okuteeka obusolo ku ngulu abantu okwekubya ebifaananyi nga bali mu kwegatta ne babiweereza mu nsi yonna ensi yonna n'ebiraba okwendeguza okususse okwambala leegingi akasolo akaali kakwekebwa mu mbuga edda ne kabeera ku ngulu oli naakuyitako ng'ozimbiza akasolo kalinga balugu okitegedde omukazi omukulu n'osanga omukazi ali ne muwala we naye nga ayambadde leegingi akasolo mu maaso kanene kalinga ng'ekiraggu okitegedde kyokka ali ne muwala we ebyamedde ebyakwekebwanga mu mbugo ebuziizi ebyama ebikusike abantu babyanika ku ngulu abantu bendeguza omuntu ne mu lukuubo ayagalirawo omusajja ne ku muti nga guli ku kkubo bantu beesimbawo nayagalirawo omusajja wonna omukwano kasita gubatemba abantu tebakyalina nsonyi okitegedde wadde okimanyi nti obulwadde bwa siriimu
bwajjira mu kyasa naye ng'emabega busanzewo ebyasa by'endwadde, waliwo ebyasa by'enziku, waliwo ebyasa by'empanama. Okitegedde byonna gwabanga musango nga bw'owulira mu bitabo edda nti abantu baafunanga ebibonerezo okuva ewa Katonda. Ebibonerezo ebyo byajjanga biseera na biseera, byabanga mirembe. Kati obadde okimanyi nti era tulina emirembe gy'endwadde, tulina emirembe gy'enziku, tulina emirembe gy'empanama. Abaayita mu mpanama n'enziku bwe babanga bakyaliwo kati, abantu abakulu basobola okunyumiza enziku bwe yayisanga abantu oba empanama. Okitegedde akati wazzeewo omulembe gwa Mukenenya. Omulembe gwa Mukenenya bulwadde bwa butalabika, bulwadde kuveewo omutonzi. Era omutonzi bw'anaaba asaasidde, abantu abasinga eddagala bajja kulifuna, kuba abasinga obungi abamu bagamba balirootako ebitundu naye tebannaba ddimalayo. Ffenna ab'empewo tuliinako ekitundu naye tetunnaba kulimalayo mu kuliroota. Era tetusobola kugaba eryo lye twakafunawo. Omusambwa gulina okukuwa eddagala ne gukuwa enkozesa ne gukugamba wano bwoti ne bwoti, wano ebirungo bitambula biti ne bwe biti. Ne gigenda gituwaako miti mibale. Kijja kuva lumu gisonyiwe gireete ekisonyiwo mu nsi, oluvannyuma lw'abantu abamu okwegayirira ennyo abamu n'okutegeera ennono. Okitegedde akati obulwadde bwa Mukenenya omuntu abeerako empewo n'ayenda kuno n'ayenda kuoli n'afumbirwako n'anoba n'ogenda omusanga omukebera nga mulamu. Okitegedde empewo zitunuulira omuntu alina Mukenenya ne zimulaba era ne zimukugaana, ne mwesaba omukwano ne gutabaawo. Abantu b'empewo tebamulaga kwana. Abantu b'empewo ate nga benda nnyo. Abantu b'empewo emisambwa gibenza nnyo. Era abantu abasinga okukola obwenzi abasinga obungi baliko empewo ku mitwe. Okitegedde naye tebalwala. Kyokka tesigambye nti ab'empewo tebakwatibwa Mukenenya. Emisambwa gisobola okutunula mu kika kyewammwe nga bajjajjammwe bagijeemera okumala emirembe 3. Kitammwe ne yeesiriwaza, nammwe abaana ne mwesiriwaza. Lw'ogenza okwenda ku mukazi n'ofuna obulwadde, abakulaba ne bagamba nti gundi oyo bulijjo alinyibwako n'empewo, n'ofa n'ovaawo. Kale n'ekintu kiri bwe kityo kyennyini. Osanga abantu abaliko empewo gwe mugende nga mubatunuulira eyo nga yayenda okuva ddi naye nga mulamu. Okitegedde nga mulamu, ne mubamalaya mwebali ng'aliko empewo nga mulamu naye ng'ayenza okuva ddi nga mulamu. Ate gwe lw'ogenzeeyo ng'ekika kyammwe kijeemu, lw'osanga omukazi alina Mukenenya, omusajja alina Mukenenya n'akusiiga obulwadde. Okitegedde singa obulwadde bwali butta buli muntu agenze ne yeegatta, singa ensi teriiwo, abantu balinako n'ebibakuuma. Okitegedde ne bwe weekebeza otya ng'obulwadde obwo bwakutta era bukutta. Okitegedde kale nno mu mbeera bw'etyo akati mu kitundu kya Kasujja mu kika ky'Abengeye, omuntu yenna alwala omusujja kuva n'olwaliro kitegeere, omusujja ogwa buli budde, empewo ziba zikubanja. Okitegedde Kasujja kyekitundu kya Kasujja, Kabaka baba akubanja buli budde togwebwako Kasujja, buli budde kweyanika mu kasana, kyekitundu kya Kasujja. Kale no Mbengeye n'amannya amalala mangi mu kika ky'Abengeye. Tuyina erinnya erya Senkandwa, tuyina erinnya Senkandwa, ndooza ne Nankandwa. Senkandwa kyekitundu ekitudde mu kikolo ky'eddagala ekiyitibwa olukandwa oba balukandudda, katundu ka ddungu. Senkandwa ke katundutundu Kabaka wakukandulira ku bibyo. Senkandwa oba wakujjira ku bibyo oba bufumbo biki, gwe n'olaba nti mukyawaganye n'omusajja naye nga waliwo omwoyo gukujja emmako. Oyo n'agamba saagala kumanya, ne bamwegayira n'abooluganda lw'omusajja ne bagamba, madaamu twakusiima, tomala gagenda otyo biki. Omukazi nga tabiraba nagangenda, ate yagenze n'abonaabona. Kitundu eky'emyoyo nga gikubanja mwe gikkandulira ku ekyo ky'oliko ekyandibadde ekyamakulu eky'omugaso, oba onobye emmaka ga kikomera, oba onobye wa musajja wa bbeeyi, oba waliwo abantu abalekawo emirimu, abasuulawo emirimu n'alekawo omulimu n'agamba nti omulimu nagusuulawo, naye nga waliwo ayinza okusuulawo omulimu ng'ategeera. Giba myoyo. Kale no mu mbeera eyo twegendeze. Kati omukyalo ono wange mukyalo ono Nakawooya linnya eryo ddungi era oli wa bbeeyi, era wakati wono banga otandise okutambuza ensonga zijja kwanguyira, mujja kubeeramu obulezi lwa linnya lyo, lijja kukwatirako, lijja kuyambako. Kabaka mu kitundu kyo wadde ng'akubanja ne tatuulidde mu kitundu kya kukutta, tatuulidde mu kitundu kya kukutirimbula. Kazi b'empewo kaabe kawumpuli wadde empewo zikuluma nate zikuwambaatidde, zikuleze era zikukuzizza, zikutuusizza wooli, era tokeeranga enkyano nga empewo zange embi wadde ng'olina kusomozebwa mu bulamu bwo. Okitegedde Nakawooya
Kawooya. Akati agambye nti yaloose nga ali mu nnyanja ebulunguluddwa ggoonya nnyingi enkadde n'ento. Ekitundu ky'ennyanja kitundu kya Lubaale Mukasa, abo baana b'Essese, baana ba Mukasa, ba Lubaale Mukasa, baana ba Wannema, baana ba Kiwanuka, buli basese bonna abaana abo balinako akakwate. Kitundu kya Ggoonya kitundu kya Mayanja. Mayanja yali amaze okukweyoleka Omulongo Mayanja omulina, kyokka Omulongo Mayanja oyo atambula emirundi 3, atambulira mu nsolo ng'ama ng'engo, kapa, embwa, empologoma, enkima. Okitegedde ekyo bwe bulongo bw'okulukalu obw'amayanja. Engo mulongo balongo bannambi ab'olubereberye nga balongo bonna tebannabaawo, kubanga engo ye mwana eyasooka okuzaalibwa nga ebisolo byonna tebinaba kubaawo. Nambi yasooka kuzaala ngo. Engo yengo enkulu ekulira obw'amayanja bwonna buli kyowulya nga bakyogerako nti mayanja. Engo yengo eyasooka okuzaalibwa omukyalo omukulu, maama w'ensi, maama Nambi. Okitegedde akati engo nejja yongibwako ekisolo ekiyitibwa empologoma. Bitambula bibiri era bye bitudde mu bulongo bw'olubereberye obutudde mu kitundu ky'amayanja. Era kabaka mu bwakabaka bulamu, kabaka mu bwakabaka bw'ensi bw'aba yeesumikira eddiba ly'engo libeera mu kifo waggulu, kubanga engo kyekisolo ekibereberye. Awo ne kuddako empologoma wansi, awo naye atula lumu ne bamuyita empologoma. Bye bisolo ebitudde ku bulongo obukulu, era lubaale w'ebika ebyo bibiri, lubaale w'ekika ky'engo, lubaale w'ekika ky'empologoma tamala gakolwa buli musawo, tamala gayenjezebwa, tamala gatuuzibwa buli wamu, tamala gakwatibwamu buli omu. Ebiseera ebisinga obungi akwatibwamu bamanyi, ebiseera ebisinga obungi lubaale oyo yeeruka yekka, ebiseera ebisinga lubaale oyo yeewanga yekka, ebiseera ebisinga lubaale oyo atudde mu banna byewanga, ebiseera ebisinga lubaale oyo awabulwa bawabula muwabula omuzzukulu oyo kwaba atudde. Akati ekitundu kya Ggoonya kitundu ekitudde mu balongo b'Essese ab'oku mazzi mu kitundu eky'amayanja, era nga mu bw'amayanja tulabamu Ggoonya, tulabamu ebyennyanja eby'omu mazzi gamanga ebyennyanja ebineneko, tulabamu enfudu abo balongo ab'oku mazzi. Abalongo ab'oku mazzi mu kitundu ekyennyanja bagenda mu kitoogo oba mu lusaalu n'ogabulawo amagi n'ogabulawo amata, olw'okuba nti olusaalu lulinaanye olukalu, n'ogabulawo n'ekitundu ky'amayanja ow'oku lukalu n'ogabula ennyama waggulu. Ennyama eyo ebeera ya nsikya eriibwako mayanja atambulira mu ngo oba mu kkapa oba bwe bityo. Akati mu kitundu ekyo ky'olusaalu ogabula emirundi 3, ogabula abalongo bano abatambulira mu Ggoonya, abatambulira mu Ggoonya, abatambulira mu nfudu, kyekitundu ky'amagi n'amata. Ate ekitundu ky'akanyama kitundu kya Mulongo Mayanja ow'oku lukalu, tambulira mu ngo n'ebisolo ebirala. Ekitundu eky'amagi n'amata tukirabiramu ekitundu eky'emigga. Tulina Omulongo Mayanja atambulira mu mugga ogukulukuta, amazzi agakulukuta gazaalibwa mukazi yakeera enkya n'afuna olubuto ku bbaawe, olubuto ne lumuluma ne lutuuka myezi 9. Bwe yali agenda mu ddwaliro okuzaala teyatuuka, yafukamize mu kkubo, amazzi ne gamuyitamu. Abo watandikira ekigambo omwana azaaliddwa Mayanja. Okitegedde Mayanja azaaliddwa lwaki? Nti omukazi bwe yazaala amazzi gayanjaala, awe wava erinnya Mayanja, gayanjaala. Bwe gamala okwanjaala gakulukuta ne ganoonya akaserengeto ne gatambula, era okuva olwo awo ne wabeerawo ensibuko y'omugga Mayanja. Kale Mayanja atambulira mu bw'amazzi, atambulira mu bw'omugga, atambulira mu bwa ensolo esangibwa mu nnyanja, atambulira mu nsolo esangibwa ku lukalu, kuviira ddala ku kitundu kya maama Nambi ku lubereberye nga bwe tukunnyonnyodde. Akati gwe aloota Ggoonya, oyo Mulongo Mayanja abadde akweyolese. N'olwekyo singa obadde eno, singa obadde mu matwale gammwe, obadde ojjakeera nnyo ku makya, ogende ewantu ewali amazzi, ogabulewo amata, ogabulewo amagi, ogabulewo amatu g'emmwanyi nga oganjuluza bulungi, ogabulewo akanyama ak'owaggulu, obeere ng'ogabudde Mayanja mu bitundu byonna. Okitegedde era gwe nyabo owengeye wakati singa obeera ng'ofunye ekyogo nga kyakukunaaza, olyoke otambuze ensonga, wandibadde ofuna amazzi agakulukuta ag'omugga, n'ofuna amazzi g'oluzzi, n'ofuna amazzi g'ennyanja, ne bakunaaza ekyogo ekyo. Okitegedde nga kirimu n'olukandwa. Bwe kitabamu lukandwa kirina okubeeramu eddagala ekkulu erikulembedde nga lyakabbula, naye ng'akabbula ako olina kukanaaba singa babeera bakunaaza ebyogo ebisooka nga 4 ebikwambulula nga birimu amazzi agakulukuta, ate oluvannyuma n'olyokunaaba ekyogo nga kirimu amazzi g'ennyanja, nga kirimu akabbula n'omwerula. Akati gwe nnyabo n'omala n'ogamba nti wagenze okulaba ng'ate olaba oli mu misota, wakati emisota gikwetoolodde, kyolina okumanya Lubaale yakulonda
oli mulonde wa Lubaale era gwe mukulu wa Lubaale era gwe ina entebe ya Lubaale mu nyumba ya kitammwe emisota kwetoloola emisota gyonna gitudde mu kituntundu kya Lubaale ekivamu ebituntundu ebingi nti omusota gumu gulimu eguliko emitwe 7 okitegedde nti Lubaale ali mu bingi bwe bagamba nti kalina ya kabaka kalina emyaliriro egyo girimu abasulamu mulimu luumuzi ez'enjawulo buli mwaliro gw'otuukako ye gavumenti y'emisambwa akati okubeera wakati gwe musota gumu oguliko emitwe egyo gyonna emisota gyonna gyambadde ggwe era emisota egyo gyonna maanyi ga Lubaale emisota egyo gyonna gijja kutuuka gikubuzeeko emirembe mu buli gongo owulira ebikutambula owulira tolina mirembe owulira teweeyagala emirimu gituuke gikuggweeko okitegedde buli musota musambwa buli musota balongo buli musota mayembe buli musota bannaalongo buli musota balangira buli musota okitegedde balongo ab'enjawulo abawansi n'abawaggulu amayembe bannaalongo abana balongo ebisambwa balangira bakabaka biki byonna buli musota gw'olabaawo wonna maanyi ga Lubaale so maanyi ga Lubaale ago gakwerazeeko nga gali wabweru okulaba nti emisota gikwetoolodde nga tegikuluma ng'oli makkati gaagyo gibadde gikulaga nti amaanyi gano gonna totuddemu ggwe emmotoka ye Lubaale emmotoka etikka basaabaze emmotoka ye muntu era buli muntu aloota emmotoka okitegedde ng'oba oluusi ogivuga tonatuuka kugitereeza bulungi moloka ogivuga ekutwala myala moloka ogivuga olinya ku buleki tesiba biki emmotoka yeggwe omutwe gwe yemmotoka omubiri gwe yemmotoka gwetisa abasaabaze gwotwala abasaabaze buli oloota ng'ovuga emmotoka ekutwala mu myala ebbali oba weesulise oba otambula mu ntambula enfu etali yeeyo oba otambula naye ng'ekkubo ly'olina okutambulira muli kubuze emmotoka egenda mu myala oluusi emmotoka ogivuga tesiba be bana batambula ku basawo ne bamuwa ekibbo ne bamuwa kiri ne bamuwangira ejjembe n'aleeta buli kintu kyonna n'ateeka ewaka n'afuuka ng'omusawo omuganda buli kibamuwa kyaleeta n'atikka embuga ewaka ne ziba mpitirivu kitegedde kwe kulaba ng'ovuga emmotoka nga tesiba egenda kapaalo tesiba baba kugamba nti kwata mu buleeki ng'odduka nnyo sipeedi ng'odduka nnyo ofuuse kasenyanka osombola buli kimu ofuuse ensomba byuma kale no mu mbeera bw'etyo olina okwegendereza emisota ogambye nti waba gibadde wakati nga tegikuluma emisota okubeera nga tegikuluma Lubaale akulaga tuli mikwano gyo naye tubanye tuli mikwano gyo nati tuli babulabe emisota gyonna nga gyakulumye tosula kubanga obusagwa bwonna bwe weegatta bubeera bususse ku busagwa bw'omusota ogumu emisota gyonna ogirimu wakati naye nga tegikuluma naye ng'oli wakati gwe kabaka waagyo gwe kabaka w'emisota egyo gwe kabaka wa Lubaale oyo gwe kabaka w'emisambwa egyo gwe kabaka w'amayembe ago gwe kabaka w'abalongo gwe kabaka w'abannaalongo gwe kabaka w'entebe eyo gw'otudde mu ntebe eyammwe y'ekika okuva mu kika ky'Abengeye mu kasolya kajjajjammwe mu nnyumba ya kitammwe mu baganda bammwe bonna gwe kabaka gwe Nabagereka gwe Mukakabaka gwe nannyini ntebe eyo gwe mu Lubaale omukulu gw'oliko ebbala gwe Mulonde ebintu byonna bituddemu ggwe n'ebikugamba tetunaba kutuuka kubeera babulabe totulinda kubeera babulabe tusamire nga tukyaliko akaseko tusamire nga tukyakweyoleka tusamire nga tukyakweyoleka mu bulungi nga tukyateeseka naffe ng'okyasobola okuteesa naffe emisota egyo gya bulabe olunaku lwe giri kambuwala lwe girinyiiga ne gyegalula bwe giti omusota ogumu ne gukubojja olitandika okufuna endwadde omusota ogwokubiri ne gukubojja n'otona endwadde endala omusota ogwokusatu ne gukubojja n'otona endwadde endala paka ku musota ogusembayo togirinda kunyiiga gibadde gikulaga nti Lubaale kintu kya bulabe gibadde gikulaga nti Lubaale si wa muzannyo gibadde gikulaga nti Lubaale bw'aba yavuddeyo n'akweyoleka oyinza okudduka ne weepamira kitegedde era teri muntu mulamu ayinza kweyoleka misota egyo nga weegiri gyonna gimwetoolodde n'atapama mu mpale kale nekyo kye bakulaga mu birooto n'ozukuka nga tokiraba naye nga bamaze okukulaga nti tuli babulabe naye tetukulinaako buzibu tunoonye nga tukyasobola okubeera bazadde bo tunoonye nga tukyalina omukwano naawe tunoonye nga tukyateeseka naffe tetukulinaako buzibu tuli balungi tuli bazadde okitegedde gyemisota egyo gikwetoolodde gwe kabaka waagyo ginoonye nga teginnaba kufuuka gya bulabe kansubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.